banyumize tuba tumaze okuyingirawo as we promised you guys. Wano ku Kisakye News TV Uganda jukira we woka wosanga ba Christian celebrities bo nga abasharingako naye ku bulamu bwabwe ate nga bakubulira ku lugendo lwabwe batyaje bavudde awe batuuse nawa gye balaga ate era ngo tekebyo anteekateeka kize bayinawo era kyanjawulo kyo kye tuba tubasuubiramu kye tuba tusuubira okuva gye bali. So bingi bye tukola right here naye ng'ekisinga obukulu mu kyo olunaku olwaleero twegattiddwako omu ku bakyala bakatonda abalina kye bakola nga balina kye bagatta ku mubiri gwa Kristo. Alina omuziki gwabatulaawo omuziki gwakuba nawe anyway omukyala ono namusisinkana mumanyira ku luyimba baluyita byata. Bwoba tomanyi byata ng'oli mukristaayo obanga weewaana nti okubeera gospel music awo gwe mba nkwewuunya obanga tomanyi byata. Omukyala ono mumanyira ku byata luyimba lwakuba nnyawo nga tuyingira 2020 awo 2020 wentandikira okumumanya aweewaawo ebisinga ku bwebyo yennyini ajja bitumanyisa naye nze wentandikira omutegeera ku byata oba oluyimba ddyo yalukuba ne lunnyikira. Ladies and gentlemen, obutamala nnyo budde bungi kankugatteko omukyala wa Katonda atali mulala wabula nga ye Amina Kisakye. Amina Kisakye nga tusanise okulaba ku Kisakye News TV Uganda. Webali kubira Mukama bidongo okubya omuziki nga bwowoomya. Waawo kakati oli atulaba ku Kisakye News TV Uganda right now ayagala okumanya Amina Kisakye yaani era azaalibwawa era azaalibwani. Amina Kisakye limanya amajjufu amatuufu olikunyiko yadde eddala eribulako tindaba kubaawo eribulako likyali mukubo lijja likyali mukubo lijja nange nkyalirinze otyo. Amina Kisakye yazaalibwa sayidi z'ebbombe eyo mu Balakisi mu kaalo bakayita Kiryamuli. Bw'ogambye ebbombe onoowozezza mu Balakisi ngamba omwana ono yali agisutuddeko ennene. Nedda mukama wange oti akalwa bakayita Kiryamuli otyo. Azaalibwa Kiryamuli kaliraanye ebyalo kyawo bano bakitegeereko nti oli neiba waabwe awo ozaalibwa mu kitundu kyabwe. Kiryamuli kalinaanye Kitanda ne kaliraana Tikalu ne kaliraana Kiteredde otyo. Kali musayidi kali awo. Okay. Abazeeyi omunga omugenzi Gama Kagumba otyo. Gama Kagumba muzeeyi taata tugamba bw'omwogeddeko noseka ate erinnya eryo nange ng'omuntu linsesa naye nga yali taata oba yalijjawa naye nga yali taata Gama Kagumba. Muli nange abamu bawulira eryanga embuye ense Kagaati baseka Kagaati era maaso. Omukyala Nakirijja Betty omukyala ye mulamu gyani. Kati taata ava mu bulamu bw'ensi eno ng'okuze kubanga mukyalira taata ava mu bulamu bw'ensi nga nkuze yali 2013 awo 14. Kakati Amina Kisakye akulira mu bitundu ebyo akulira mu Kampala kuba akulira Bombo. Kisakye ava Bombo ng'alina emyaka nga 9. Olunga alagawa ajja Kamwokya kufumbirwa diiru afunye diiru eyo Kamwokya byali byangu otyo. Sitole yawo yo mpanvu engeri gye nava mu kyalo nzija mwena mu Kampala byali byangu. Kati Amina Kisakye ekimujja ku mukyalo ku myaka 9 mu maka ga muzeeyi Gama Kagumba omwana oyo kiki ekyamubagula okumuleeta Kamwokya? Omwana oyo anakujja Kamwokya ng'akyali wa muzeeyi Gama Kagumba. Taata oyo yali musajja mukambwe ng'asinga n'ab'amagye wange. Kiki oba yaliko mu Balakisi engeri gye muli ebbombe eyo nga yali mu magye n'avayo n'atabagamba nti baana bange nvudde mu magye? Tabigendangamu naye okusinziira ku mbeera ze saa kukuddawo ne ngamba nali mbaddeko awo nenyumirwa nga nyirata wange oyo
byali bisa bya misinde mulengana ne mudduka ne muvaawo muyaze mubeera mu misinde mudduka dduka kuba gwe gwali omulembe ogwo naffe twabonaabona nnyo ku mulembe gwa Amini omulembe ogwo gwali mulembe ki ogwo gwa Amini gwa Museveni otyo olunaku lumu engeri gyayo omusajja omusiraamu alina abakyala nga bawerako otyo twakulira mu famire mama bawo leero nembeera naye emyaka ng'esatu mama n'aleetayo omupyawo mufeewa mu mpyawo n'abeerakaawo n'azaalayo bazadde naye n'avaawo kati owaffe we yaviirawo twali bato yatulekera kati ni twera ne muzeeyi naye mu myezi egyo mu myaka egyo 9 nangobawo muzeeyi erabuka n'aba mu mbeera nga okuma buvumi buli mwana yenna tayagala kumanya genda nonye mama wo gyali kati nange bwe yakitugamba nga akiremerako nensalawo olunaku lumu mu myaka egyo 9 endi nonye maama ogenda nonye maama naye alijjukira twabeerako ekyebando oba kyebando eri kyebando kyebiseera kyebando nsooba kyebando nansana amazima gali nti engeri twava kungu yali talayina make kungu kansanga nashifutinga nagende kungu kati netuve kungu tugende Bombo naye nga tukyali kunguakwave mukafu bayita kyebando naye kyebando sategera kali kafuki oba kyebando lusoma kyebando wasabitegeera kati nze we nadduka awaka nange binyumira bwembijukira musonga nenyumirwa ate nebinnumya ennaku waliwo edduuka eryali mu maaso gafaawo mukyalo batunda busanga kati zo nali nziruka awaka twalinanga sapatu kati nze obukutukutu bwange ngenda ninga muwedduuka ambi sapatu tatajja kusasula naye nga waka olwedde batugambye nga buli mwana agende ku nnyina genda noonya nze bampa pisapati obwo ne bampayo nesijja eriko $5 kati nenzikwata sente ezo nentambula natambuzawo bigere ova kalo kafe paka Bombo ku stage neninya takisi awo ku sente zebampa simanyi takisi yanzigiramu wa simanyi weyanzigiramu naye ebiseera ebyo nentambula nga noonya akaaba kyebando ne maama gwe noonya nga mmanyi yannakirijja ebiseera ebyo alina kirijja ddala sirijjukira bawala bannakirijja kati kume bwe yava ewa muzeeyi ate yafunayo amakambalala erinnya nerikyukamuko nakirijja peti nerikyukamu kati ninyo kati nentambula nga munoonya ne bannonda olunaku olwasooka nasula amaka g'abantu saabamanyira abaali bali naye mu buto bwange nzikira nga nakaabanga enjala ng'ennuma nga noonya mpaayo 10 nga nsanga omuga nkumi mpaayo 10 mumazzi kati waliwo abakyala edda ebiseera waliwo abakyala bekisa mukyala nampita eka tugende tuswale bakakole kumere ogende nyingira amaka g'omukyala ne bampa akacyayi ne bampa emmere nentambula nembayo ng'alina gyentegera gyengenda kyala naye yandeka mu myaka egyo nenoonya nezibera saawa noonya kyebando naye nga ndi munsi yabona simanyi nkaalo kikenaliko ebiseera kati nentambula mpaka saa mukagezi ekyo ne baddamu ne bannonda nanonda nga bakyala baami nga baami bo tebakola abaami nali mbatya kati nga nzukira ku bakyala nenkabira omukyala wammanyi bamaama baba neekisa kati naddukira ku mukyala omwo era ava ku mulimu omukyala oyo mukyala muwanvuwanvu bulungi nenfamira maaso nemubuuza nenkabayo amazigawo ngaennaku enzita gwenoonya simulaba obudde bunkutte ndi mwana muto bambi nankwatibwa ekisa omukyala nenyendiriza awakaawe nebampa amazzi nenaabako nebampa ekyokulya kati tebalina bulungi mifaliso bantirawo omuto gwa pilos bazijja mu ntebe bapanga bupiro 3 awo nebampayo kaleeso neniibaka olwo nebukya ku makya nkeera nenywa kacyayi nga bulijjo
Nintambula byange. Neweeyongerayo? Ninneeyongerayo. Kali nga bo tebakuyambako okulaga nti Kyebanda ali wano? Bangamba nga maapu ya Kampala. Bangamba eno gy'oli wafu. Naye bw'onooyita wano ne botajja kutuuka naye bw'oli mwana muto. Kye kyakujja waka. Nenziramu nintambula byange. Otyo? Namala ennaku 2 mu kkubo. Kati olwokusatu bannonda. Kubanga omusajja yangamba eno gy'ogenda obadde ogenda wala ne mbuuza mbaddiwunda nagamba obakolera okulazi ku poliisi kubanga eno gy'ogenda olinga akwata olweggulu naye nga najja noya Kyebanda nga akwata olweggulu embuuza ebayitayo batya kyanaŋŋamba ebayitayo nantwalibwa Kyamaanyi oyo sijjukira linnya lye naye musajja yali musajja mulungi yali Kyamaanyi mulungi mu nfaanana oba mu mbeera ze? Embeera ze mbali manyi nti ku myaka 9 Kyamaanyi oyo yakkuba obulungi bwe bwali bususse obulungi nedda mukama wange Kyamaanyi oyo ali Saalongo ne bantwala wakaawe eyo saa ziri mu kagezi ekiro kyava ngamba oba tugende ku poliisi omwetaga poliisi wafudde otya waka kati simanyi mu buto bange napalapala nyawo nenjiya nemugamba sisita wange yandeese mu Kampala tubeere ffenna n'antuma mu katale nembula nambuuza sisita omanyi waali nemugamba simanyi najemba simanyi najengenda nambuuza naye ojjukira ewamwe gyebakusanga nemugamba waffe nzijjukirayo bbombo era bwontwala oluse bbombo bwoti nze ntambula nentuuka awaka kati nga ebyokunoonya maama bitandise okutama olwo nga amaanyi gampedde kubanga bwembanga nali noonya Kyebanda naye ne bansanga ngenda sayirize ggulu eri bali n'ekikyamu kale olwo mugambako nti bane Kyamaanyi nze nnoonya maama ali Kyebando ewaka muzeeyigama Kagumba taata waffe yatugobawo nga tosobola kwogera ku mazima nali ntya okutya kwa Nyambala kali ndowooza bwe njogera kino banzizeyo kale amangu nzireyeeka wayogera ekyo kitaseewaka kali nga okunoonya maama oli akukutamye kuba obulabu buzi otyo nga ntambudde nnyo nyambadde obusapatu buna bulina obufaana butanga tebwozebwa kati Kyamaanyi kyava aŋŋamba naye tuli bangi awaka abaana bali bawulidde tuli bangi awaka naye enkozi njakula mukwano gwange gy'oba osula omusajja yali musajja mukulukulu gye baali bantwala okusula Kyamaanyi bwe yantwalayo neŋŋamba nganze omuntu nga siraba ku baana sayini y'abaana nga sigiraba baliiwo sibalawa nentyamu neŋŋana oyingira mu nnyumba kakati awo Kyamaanyi walowooza akuzigira oba walowooza bwe bakuwaayo ng'owoomi olwong'owoomi omusajja oyo namutya yali mukateeka yali mwoyo mutukuvu ebiseera nga ali musiraamu nga simanyi byakatonda mwana muto naye waaliwo omwoyo omunda munzi ogugaana nga gugaana omuntu ne bennasanga nsabiriza mu kkubo natuliranga muntu munane mulina ddoboozi mugamba ajja kukkiriza era nga gwogamba akukkiriza kati n'omusajja ono omwoyo wange gwamutya nga mukadde tyali mukadde nnyo naye nga alinga bana abajja ku mwenge yali myaka gyange myaka 67 alabika yali mu myaka ndowooza nga 30 aba mukadde kati ebiseera yali ku myaka aba muto ddala oli aba muto ddala naŋŋamba ayigira mu nju yali afumye akaceere kaali kalungi kaali kapiirawo bulungi naŋŋamba abaana jeeba kazagala asooke mpulira sawundi y'abaana mu nju tugeze mu ssaawa zaali 6 zigenda mu 7 kati omwami oyo ayingira nateeka emmere ku sowaani nateeka mu tebonzi gyendi ennemera wabweru omukadde Kyamaanyi yazzeeyo atulesaawo akulekedde awo tewali owanvu nnyo waka wa Kyamaanyi akutadde mu bufumbo obupya obuto ddala saayingira nendyoka nkaaba amaziga gonna ge nali nnina n'ogamusigamu nenkaaba amaziga nga njagala omusajja ono awulire obusungu azizeeyo nengamba sooka noli emmere nengamba nedda baluwa abaana yona nga sibalaba abaana tebaali baddewo maama waabwe ndi awo nga nange maama waabwe ndi mukukkiriza gwe gwe baleese
Nange neewuunya mu sayizi y'omwami oli lwaki talina maka talina mukyala mu nnyumba kati bwe nakaaba ennyo alabika nawulya nga bimutamiye alina ba neighbours mu ssaawa ezo banagamba obwannayo wakikyembese nankwata bulungi nantambuza nanza ewa kyamaani kyamaani naye kati ogenda kusula wa nonga mu muntu baali bafunye emmere yaabwe ebiseera bisijja gyerabira baali bafunye mawogo n'entula bakyamaani njagala nnyo omuceere naye nakulekayo ne bampa mawogo n'entula n'emira nga nkuumewo entula ne muwogo ddaba boosuwa akaceere kubanga otudde ennyumba omutali baana naye naawe nolyano nga ndi seefu natukawo kyamaani nga taata mu butuufu ngeri gyayayogeramu n'omukyala ngeri gye bamudaabudamu kati ne bampa mutebe nenneebaka ne butya ku makya twali tukunokkiriza otuuka mu nnaku enkulu ezasekukkulu kati wakya ku makya ne bambuuza okuddayo buli wamu wanza bwe mba ngenze n'omuntu nannenyisa motoka ezigenda ekkulu bansobola okutuuka waka kyamaani n'akwata mukyala we n'akwata n'essigi eriko embitaaniira ne bazimpanga pocket money okulira mu luguudo mukyala n'antwala nanteeka mu paaka nannenyisa motoka ezigenda ekkongo nninya nentwala ku lundi nange neewuunya gye najja obwongo obwo natuuka mu kkubo awo matuka g'ebbombo nengula obugaati mu sente lwankadde ebiseera byo ng'okuva mu kampala paka bombo oluba lwesa 5,000 nze bampa pocket money 5,000 kati simanye muwa sente muka naye nze bampa pocket money wange nolwakuwa sente nyingi nentuuka ebbombo nengula obugaati omwana akaaba nembutwala simanyi banakijjawa natuuka awaka ne bambuuza opaawa bakusse neŋŋamba mama mulabye kyenabagamba nabuna obugaati abumpadde bubaleeteri yaŋŋambye mu mwezi gumu ajja kubazi kukiba baganda bange mama yali yabalekayo baleka mukyalo twaliyo abaana bana kale baliwo bataddemu essuubi ery'obulimba aliyo abaana bana naye kwaliko omulenzi nye abaana abalenzi nvuba nampitayita wankubemu awo nange nenziruka nagamba nkububi kati akaala kali mukitanda kadagaddeko akala kalinanyeewo kitanda oyita tika omwegenda ku kitanda twalinayo tataafa omuto nenzirukira ekyo wataata omuto atulakira okusooka twaddukire wataata omuto okusinga ogenda okutambula amawanga uyo mu kampala wuyo obula ali noonya maama mutima buli wa maama otyo kati akubuze neyatuvuma egamudunye banyamu ogende kati ali noonya maama nemberayo enaku nga bbiri ezasooka nendwala kati noofe kati tebamugamba nti ndwadde wiiki emu neeyitawo n'abitegeera luvannyuma nayomba omwana wange yawataefuuse mwana omwana wange nankomyawo banzijanjaba nakyeneewuunya katonda nakati bwemba musinza kyenzijukira neneewuunya nagamba abantu abaali awaka baganda bange nti mu mwezi gumu maama ajja amazima gali nti n'omwezi tegaggwawo maama najja mu wiiki eyokusatu wange walimu olunabbi siwitegeera nakati ntulawasi nenkyebuza kyabaawo kati olwo maama bw'ajja atuusa akomyewo maama ajja naye maama nga tanaba kujja yajja atyawa waka bamuzeeya bogamba wendikulabirako ngenda kukutemaatema kati maama yadduka akimanyi wonna wagira ku kyalo nzeri namusanga waka agenda mutemaatema ng'ate atematema waki yagenda amubbye kanafe yali musajja muzibu otyo yali musajja muzibu nnyo nga buli mukazi gwagoba kyamugamba toddanga wano nja kukutemaatema mpulira kati yazze batuyisaawo kali akaliwo najja sapatu we yajja nayimirira yali mukusogola lumonde n'atumya omuvubuka awo kitaba Amina yatumya akawala kennyini awo kendajjako sapatu akedduuka nga tuli mukusogola lumonde awo waliwo omukazi we yazze ayita kamya waifasite gonwamoofu
ayita kamya agenda nga mama amweyanjulira ng'amujjukira nga mama amweyanjulira ng'omwana amutegeera naye nga ng'omulenzi ali amujjukira sitegeera bulungi ng'amugamba amannya ge ng'amweyanjulira ali mu lumonde n'ensula wansi lugodigwe nayidda mu ngalo nenneewuuza katonda ye asula ku nnyumba zaawa oyo ategeera ennaku y'abantu n'agiddamu ekiseera ekituufu maama amala okutuuka olugendo luno ndaba katonda yalulimu olugendo luno tewalulimu wekka kuba bwe ndaba wali okusimattuka muzeyizedde gwe bali bakwadde osule ssebo ekyo kitwala kisa kya katonda okukubikkulira nti mwana wange wano ojja kuba seefu wano tojja kuba seefu bwotyo n'osimattuka ezeeyi katozeeyo mukyalo omaze obbalagula maama ajja mu mwezi gumu tegwawera nakwera najja otyo olabika bw'osaba mukama awulira bwetumala wano gyegenda kunsabira tugende mu maaso kati maama ajja batutumya tugendayo n'essanyu ng'atusuuze tukima tutwala yabasuubiza nabusuubiza teyabatwala kwolwo yatwala kwolwo ng'atusuubiza munaku bweziti genda kujja naye omulenzi n'agaana n'agamba nze sikola ki esigenda kati ku bawala abasatu ababiri fe twakkiriza okugenda ne maama ababiri omu n'agaana omu n'asigalayo teyaliiwo ningamba ali mu bwangu baana byala ku bbowa eno batuuse ku luguudo nemunabakawo nabako ebigere awo n'atuwa obugoye awo bwaleese tubwambala tugenda naye neewuunyeera kati mukudde ate okukima muganda wange ali asindika nze nga ndizeka gweyonona muganda wo nze namukima ku bawala gwe mukulu bawala nze mukulu mpulira oyo olwo oli myaka emeka naye yali myaka 10 awo myaka 10 ng'omwana omutuma ebbomba mwenda nekikubanga nabulanira 9 kati mu mwezi gumu awo mama we yalabikira kati sijjukira bulungi ali musayizi ki naye nali mmanyi alina obwongo bwana okusoma kwange kuva mu T1 bankubadde nga muzeeyi yamala n'atufiirizanga jesi yabawummuza mbuwummuza oba jabbayita kozi yabambulambulensi eno naye mbadde namukali nti oba oliawo yabawummuza mbuwummuza jabbayita yatukola bubi nnyo mu kusoma okwo kubanga nalina amagezi gano era nga amanyi kusoma bwalooya otyo nga nze manyi okuwuza ne bwoba onsanze nga nkikutte bwenti mukusinga gwa anumbya kannafiirwa nnyo nalibadde nekyali wange nga looya kati otyo ebiseera ebyo sijjukira ali munenkana buwanvu kibona ali kawala katibi nnyo nenzidde mu kyalo nga nzize ku missoni yakunona muganda kya muganda wange mama wakwesiza akimanyi ojja kisobola yakimanyi kisobola teyagenda nawe ebomba akulindireko ewange wabula yakusindika busindi yali kamwokya zinampa ssente nenninya ningende kuo olwo tokyabula sikyabula kamwokya oludderuddeyoko ekibuga okitegedde kati twalinawo sisita wafaawo omulala step sisita waffe yaliwo naye nga alina nnyo olugambo mpulira kati ku ssente ze bampa okukima sisita wange nenjako siringi 2 nenzimuwanga enguzi alina kwogera teyayogera yatulaga nawo okuyita awali kapanya kangu enguzi ngaali nnungi 2 okay ate atulaba oli ku Judge News TV Uganda. Tell the story tunyumize tuline mwana muwala omukubi w'omuziki ogwa gospel tetumukkiririzaamu byakola byata nze bw'ayimba byata mbasaagala akite okay atunyumiza ku lugendo lwe this is how she has been moving this is how far the Lord Jesus has brought her from, right? So abinje bikyagenda maaso tukyawayaamu olwo badde tuli awo twongerezeeko awo tulabe ampadde kapanyaawo akatuggusa ku kkuba mu bwangu mukubaffe yaliwo omulenzi n'abalala naye yabagamba twali tukukuta bukusi ng'ate yatukukusa ku luno muganda mmwe omulenzi omuwala gwe nawe 2 namwe nguze wamama mulala wamama mulala kuba yali ayagala mugende mugwewaawo
basigale mu kintu bakyeyagalire munne. Tewali ssanyu n'akamu okusinziira ku ngeri yali. Nabo baali mu nsambagere. Waliwo entalo nnyingi awaka. Okay. Ekyo nenvaayo. Sisita wange. Era yanaabira ku bbawa waliwo twanaabira. Magezi watwalaga maama. Naye yanaabira. Otyo. Ate yesaawe takamwokya. Naye namutwala bbawa kibira. Lwaki ati? Lwalidde ejja. Omukyala. Azaala ni taata maama. Azaala maama. Kati gwate naye togooka. Kakati omutwala bbawa kibira. Kiri ku lwawe. Wakibira kiri ng'agenda Luweero. Kali bw'omutwala eyo maama ate ye yali tetamulinze ne kamwokya. Yaŋŋamba okumutwala kubanga n'owokubiri bamutwala kati nze nagenda naye kamwokya. Gwe mugezigezi. Balala butala mu kyalo. Kati okuvaayo kwaffe yasooka tugenda wa chairman ku kyalo amubuulire lwaki abaana batudde okuyisa mu bwangu yakuba mubbi. Yakuba mubbi muzayi teyamanya kayi n'atuuka bwatyo. Nabali bagende nange nesigala eno nendalibira olukyalo. Ennaku gye nasanga ate mu kibuga gye naddukira wa maama aye yammalawo kuba nali sazeewo atleast nedde. Ate otya omuntu era anoonya maama n'omufuna kati mubeera naye mu kibuga kamwokya waviika nga wali mu kika ky'amasanyu. Yes, mukwano gwaffe omulabi omulungi akyatulaba oba akyatugoberera. Tuli n'omuyimbi owa gospel Amina Byata superstar Byata star. Okay, omukyalo ono atunyumiza olugendo lwe atya bw'atambudde atya bw'atuuse wano Mukama amugyeewo era kati atuuseewo era kati aluubirira ki. Jjukira Church News TV Uganda, it's a channel. Church News TV Uganda, it's a YouTube channel. Mukwano gwaffe okyayinza osubscribinga ku channel eno n'obeera ng'omanya baserebu abakugospel music mu ggwanga lino erya Uganda. Kati wetwogera bino Amina akyatunyumiza akawungu n'akagga butya oba wa Mukama gy'amugye ssebo abantu babawala. Amina wamma twongereyo. Ntandikidde mu kuvaayo naye ndalaba ennaku nnyingi. Otuuse kamwokya ewa maama ate yali osuubira emirembe. Ennaku gye nabisane kamwokya yankola byokusinga yali mu kyalo nakubadde ekitalo yali mbi nnyo waffe twakulira ku migo mu buto ate mu buto nambaliza katidde nnyo emabega baali nga babbi naye bwewabbanga nga muze agenda kukuba engalo ezigeze tezijjawo ssente akuba obugere obwatambudde akuba akabina akatudde awantu wonna n'olya emwagisika egyalidde kati kyatukuliramu ekyo bayatukubanga emiggo twasulako wabwiru naye Katonda yatwagala nga sinakudda kamwokya nzijukidde olunaku nasula n'embuzi nosula n'embuzi kati omulemu Katonda tukomewo n'embuzi ezo.